tetukomye okutuggalawo tetukomye okwongera okugenda nga tuyingira mu mayumba g'abantu nga tubasala enviiri ate ekisaasanya akawuka ka korona ki bakinyozi abasiba enviiri abakola ku njala n'ebintu ebirala ebifaanana ku ebyo bavuddeyo ne basaba omukulembeze wa nnyaffe Uganda Yoweri Kaguta Museveni aleme kubagattika ku b'amabaala kubanga waliwo enjawulo mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Bano nga basinzira mu kibiina ekibagatta ekya Salon Owners Association beesowoddeyo ne bategeeza nti omulimu gwabwe gwetaagisa okukozesa ebintu ebita akawuka kana ka coronavirus nga muno mulimu okufumba amazzi nga kwogasse n'entereka y'ebintu byonna ebikozesebwa nga zimashini n'ebintu nga spirit era ng'ono akolera ddala nga sanitizer. Ebyuma ebitta obuwuka tubirina ku buli mashini yonna yonna gye tukozesa mu salon. Tufumba amazzi ne gabanga gabuguma kitegeeza nti obuwuka bufa. Ffe tawero zaffe tuzibugumya tuyina zitawero wooma tuyina ebintu byonna byonna ebisobola okukola. Bano bagamba nti obutabagula kwa kuteeka obulamu bwabwe n'abantu abalala mu matigga kubanga bamaliza balumbye bakasitoma eyo mu mayumba gaabwe. Wano banokoddeyo nti mu be bakolako mwe muli ba minisita n'abaka ba parliament. Sinalaba yagimu sente ebirevu byakuze nnyo okujjako oyo alyagala tewali agamba nti tanaaba mu nviiri teri atakola treatment basiba buli kaseera bakyusa kebabeere ba MPs ba TV presenters bonna tubakolako tubakuba make-up mu maka gaabwe. Abamemba abajja mu parliament bajja basazeeko enviiri abadamu abasinga obungi bajja bakyusiza obuviiri naye weebuzeeko funayo omugo weebuzaako mugambe saaluni kyekusala oba saaluni kyekukolako. Okusinziira ku mbeera gye bawangaaliramu bano balabudde nti abamu ku bo bandimaliriza nga bennyigidde mu bumenyi bw'amateeka oba okudda mu mize egitali mirungi. Abawala n'abalenzi bafiira mu enjala teri abawa ku ssente teri abawa kawunga tetukyakola. Abaana abawala balinga basatu basula mu muzigo babadde bafuna percentage kati tekyaliwo era bw'atakubebwa amalaaya agenda kufiira mu nnyumba oba omulenzi bw'atabbe ajja kufiira mu nnyumba. Abamu ku bakyala bano balajana nti n'amaka gaabwe gasasise. Naye twasigala abaami bali eyo abaana baffe batufaako enjala tuli mu mbeera mbi sebo tusaba kutuyamba. Nga bizinensi endala abakola mu zi saluuni bano amabanja gabali mu bulago era nga gavumenti bw'etabafaako baakudda mu kyalo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Kapito yonna aweddewo ebizigo bwe tubisaanukula okuweza emyezi ebiri sebo Mr. President ekizigo kiba kisuulibwa. Akasente nakeewola banka bamanja balandiyo ne bamanja. Ffe ng'abakyala abasaaluuni tutera okwekuŋŋaanya ne tugulawo akawunti mu banka ne basobola otuwola ssente. Ffe tuli ku bunkenke sebo Mr. President tubanjibwa. Omukulembeze w'eggwanga asuubira okwogerako eri eggwanga olunaku olwaleero era nga bano bafuuyirira lunwe nti waakiri abajjukire nabo batandika okukakkalabya EGYAABWE. Joshua Mitala ku lwano nawali Record TV.